po jako akawuwo. Mbagaliza Idd ennungi. Ng'ebulambala okutuuka ku Idd al-Fitr oluvannyuma lw'ekisibo ky'abannaffe abayisiraamu, Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje atangazza ku ngeri yokusalamu Idd eno mu maka watali kugenda mizikiti. Ate nga wakyaliwo lockdown abantu nga tebasobola kukuŋŋaana, Eid y'omwaka guno tejja kufaanana ng'Eid endala bwe zibadde zijja zibeerawo. N'olwekyo twagala okubategeeza nti enkola gye tugenda okubalambulirira yejja okuba nga egobererwa. Eid obutafaananako Juma, Eid sunna muakkada, sunna ekakasibwa kuba Nabbi sallallahu yagisaala n'okuva ku mulembe gwa Nabbi sallallahu nesigala ng'esaalibwa okutuusa olwaleero. Mufti era akubiriza abayisiraamu okuwa zakatul fitiri eri bayimaamu baabwe nga bwe guba bulijjo nga mu kiseera kino basobola okuziweereza nga bayita ku mobile money. Essola ya Eid sunna nkakafu. Amakulu nti bw'oba ng'ogirese era tofuna musango, bw'oba ogisadde ofuna empeera. N'olwekyo Allah bw'atugamba okusonyiwa ku lunaku lwa Eid, mulimu okumutendereza, mulimu okubeera nga tusanyuka ffe bennyini, mulimu n'okusaala essola ya Eid. Obulundi guno essola ya Eid tejja kusaalibwa mu mizigiti. Lwaki tesaalibwa mu mizigiti? Olw'embeera mwenna gye mumanyi ey'ekirwadde. Ate yakulira sharia ku kitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Yahya Kakungulu Ibrahim akubiriza abayisiraamu okutunula enkaliriza olunaku olw'enkya okulaba ng'obw'omwezi gunaalabika balyoke basaale Eid nga bwe kitabo ekyo olwo eba yakuba ya Sunday. Nga ntegeeza nti enkya ku Lwokutaano nga 22 omwezi guno ogwokutaano omwaka guno ogw'2020 lwe lujja okubeera olw'29 olw'omwezi gwa Ramadhan. Ntwala omukisa guno okusaba abasiraamu mwenna mu Uganda okutunula ku ggulu okulaba omwezi akawungeezi k'olunaku lw'enkya. Ono era ayagaliza abayisiraamu bonna olunaku olulungi n'abasaba okusigala nga beeyisanga bwe babadde wamu n'eggwanga okutwaliza awamu abasabye okusigala nga bagoberera ebiragiro bya gavumenti okulwanyisa COVID-19. Musabibwa okugoberera mu butiribiri nga bwe kyalungamizibwa n'omukulembeze waffe ow'eggwanga lino Uganda, Owekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni ne minisita w'ekitongole ky'ebyobulamu okugondera amateeka ago obutagasukka. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'olw'ensonga eyo mbaagaliza mwenna olunaku olulungi n'okusiibulukuka nga mugenderera amateeka g'obusiraamu.